Abana bange omutima gubanumira. Dorwin Gift Shirabo Bujingo Winnie Treasure Bujingo ye Winnie Treasure Bujingo Jennifer Blessed Bujingo Isaac Miracle Bujingo namutuma Isaac kinakuwaza okulya Christmas noli eyokubiri noli eyokusatu noli eyokuna noli eyokutaano noli eyomukaaga ng'omwana wo tomulabyeko tomanyi kyekitegeeza fees nzirina abaana b'abantu bangi bempeerera omwana omulenzi gwenzaala ze nasembayo okwagala omumusasulira twazireka mu Ministry ya Youth and Children Affairs yezasigala lawyer yanoonya engeri gye tutuusa fees ku mwana gwenzaala Isaac Bujingo Miracle kyalema omwana bamuyita Isaac Miracle Bujingo kati awezezza emyaka ndowooza 10 awezezza emyaka 10 ku myaka 11 mulaba nga ayinako 3 abeera mu Uganda nange mbeera mu Uganda ate oba bamugamba nti ndi abantu akwekolera mirimu gyo egy'enjawulo tugenda kutunulira ensonga ya Pastor Atera Bujingo obutalaba ku baana be naye ate ne Mama Teddy ne gyali naye ayongedde okunywezaamu ayongedde okaluba akati ensonga z'abaana abantu zizzeemu nate okuddamu okutambula ku mikutu gino gisekanyumiza emikutu gino egya social media. Pastor Bujingo leero nno ngenda kubeerako ku side ye however waliwo ate era by'olina okubaaga otereza ng'omuntu. Pastor Bujingo yagambye nti emyaka gimuluma emyaka giyiseewo mingi nga talaba ku baana nayogera abaana be bonna amannya gonna n'agamenya n'agamba abaana bange nazaala abaana bawala 3 nga sinaamu mulenzi nenfunamu omulenzi Isaac Miracle Bujingo naye nemu okubanga mulaba emyaka kati gigenze kuwera 10 alina emyaka 10 simulabako nti nasemba kumulaba nga alina emyaka 7. Pastor kugamba lindabye ku maziga nalabye ku nnaku omuzadde gyayitamu nga talaba baana era kino nentandika n'okulowooza ate kati ku bantu abalina abaabo be basibye olw'ebyobufuzi nga omwana we oli bamusiba bamacheta abo Bagadafi baani abo bali makomera ba Edi Mutwe just ensonga ezisali makulu naye nga basibwa kati ndowooziza mnengamba bazadde baabwe bakyala baabwe abaana baabwe bawulira batya. Pastor Bujingo katakaabe ng'agamba nti kimuluma okubanga talaba ku baana n'agamba nti omuntu n'olya Christmas esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okutaano ey'omukaaga nga tolaba ku baana bo yagamba ekintu ekyo kikyamu era kimenyera ddala omutima naye ate Pastor Bujingo lwaki tolaba baana kubanga suubira nti nno baakugana okulaba abaana bo eryo ddembe eryo lyabwe bange okulaba abaana bo kubanga tebavudde waka tebavuddeewo we wabaleka weebali zindowooza genda kakeera ku makya twetagisa bamawulire bonna gwekwata mu motoka ne oba tofunye na driver wenyini ne weevuga genda olaba abaana b'ewaka bakubire obusimu obanga emmotoka we banaagira bafune emmotoka gye batamanyi oba banaakulaba nti Pastor Bujingo azzeeko ewaka wefune emmotoka gye batamanyi ogenda olaba abaana bo kubanga nze siraba nsonga really siraba nsonga ekugaana kulaba abaana bo esooka abaana bo tebakwekwese abaana bo tebakuganya ebbala bakatande lwaki obagamba mbuto kikyogezaako kubanga osiigire Republic kubanga mu kino ali ne Susan Makuba wamukubiddemu ne Makula wamukubiddemu kubanga wasose kuleta akatami akagamba nti Makula nakwezo yakaaba mbunga agamba munange sikuzaalidde baana sikuzaalidde kakati abantu banvuma biki era Pastor nawanikisa abantu emikono mu church tusabire Makula kati awo waliwo ebitagatta Makula wabadde okuba Makula eno nolaga nti abaana bo baagala nnyo oba badde olaga Makula nti omwetagamu omwana kabi kubanga oli mukasira keetaga ennyo omwana oba abaana so Makula kyadde kimulekawa abaawulidde akatambi ako ne muka followinga anti Susan Makula kimulekawa
kubanga pastor ngija kyogeddemu ngagamba nti actually ne batandika n'okusaba ngenda kabatira wuunako mu kalabe ngenda kasaawo ne batandika n'okusabira makulu essaala ne bamusabira nti azaale afune olubuto naye nawanika emikono nti akole ekyakatami mugenda kalaba nga basabira Susan Makula nti Makula afune olubuto Makula azaale abantu bamusekera ne twewuunye mabega kaawo mirundi mingi zemuzenga mutugamba nti Susan Makula ali lubuto wone mabegao antifulu yavaayo n'agamba nti ali lubuto nti Susan ali lubuto nti bichi ebintu ntunge ebyo wone yakatambike yata ku social media okwo ku TikTok n'agase bakusekera nto zaala abaana basatu omulundi gumu walonero wamukwata ku lubuto ngo ali lubuto ate ebyo nalina bizze bibaawo ng'abantu babiraba ate mubiteeka mu kamera kati people tebamanyi mubadde muwera mu firimu mu katemba oba kiki waliwo ne mabaka waliyogera ku ttaka la Pentagon ogamba Pentagon ttaka gimulijja kuzaala nga ne Makula bajja okuzaala n'ebiringa ebyo akati ate gwe omuvuddeyo nti abantu bagamba nti sikuzaalidde mukazi wawasa mugumba kiki kyenyini ekifo ekiriwo naye Sumba Sematimba omulimi nembe yaleka atugambye nga Susan tajja kuzaala naye nze sikiinaako bukakafu era Musumba namuwakanyanga nemugamba Susan ajazaala naye ate kakati Musumba yenyini yano azimu tukonfirming nti abantu bagatonzaalidde sikuzaalidde n'ebiringa ebyo kiraka ayagala mwana wa Makula oba yabadde awevi ate mapaasi asobola okufuna omwaganyo oguddako ekajjansi kitende oguddako ekitende okulaba ku baana be beyala ku obuyiweyo naye nze ndowooza Uncle Pastor Bujingo tebakuganye kulaba baana waliwo n'omundi omulala gwe yakaayana nti abaana bange tebazze actually lwe baamukuba amasasi bwe yagamba nti abaana be tebazze mulaba bwe baamukuba amasasi neneewuunya abaana tebazze mulaba batya ekisooka abaana bali bakulu abaana biwakola mama waabwe byonna baali babiraba mama waabwe nemutuuka n'ogenda mu kooti ababiraba abaana bali abasinga bawala bonna abakulu bawala bamanyi omukyala kyayitamu kuba n'abamu kati n'abamu bafuuka dda bakyala Doreen alina abaana babiri yafumbirwa n'ozaala n'azaala olina abazzukulu eyo aba Doreen naye tofudde nakumanya bazzukulu bo so kati Doreen amanyi bye wali oyisa maama we engeri gye wamuvulungamu engeri gye wamuvumamu ate Doreen mwennyini wamugatta ne maama we n'obavuma era n'olangirira nti ngenda kubavumira emyezi simanyi oba wagamba 3 tuginagenda okugwako ojja kuba bamaliriza gwenyini n'ojja n'ogamba kyaki nti Doreen ne maama we babadde beekoobaanye nga baagala kubba ttaka lya kyaki era n'obawanduukula ne mu biwandiiko bya kyaki ebyo House of Prayer n'obajjako kakati ate wali oyagala bakunoonye mu ngeri ki ekyokulala wateeka amaka ge Namayumba amaka ago ga Susan Makula wali oyagala abaana bano bave gye bava bajje Namayumba Susan waabakolako obulabe oba singa wabawo ekintu kyonna ekituukawo ku Susan mu budde obwo bwe bagiddemu we just need to use common sense use common sense Namayumba bandizzeyo ne wabaawo if anything happened mu process eyo abaana abo nga bajja either on Makula Susan either on you either on any of the members of the church kyekyandibadde mwanditandise gamba nti abaana bazze n'eddogo abaana balesa abatemu abaana bebakoze kino anti kiki okitegeera so kakati ekyo nze nja kugamba abaana ate mweyo embeera batuufumu kubanga wabalekawo n'otambula n'okola ki n'ogenda ne Susan Makula ate kyewatambula butambuzi n'ogenda wabula n'odda ku maama abwe n'omuvuma bubi nnyo tubirabyeko enfuna nnyingi abazadde baawukana naye ng'abaana baweerera oba omuzadde omusajja ng'aweerera abaana n'abakyala bamanyi okuweerera naddala abaana abagenze ku kyeyo ng'amuweereza ssente yadde baayawukana abaana basome kati gwe wagezaako ssente ze wali owaayo obuyambi n'obusala baali bakooti ekusalidde simanyi oweeyo emitwalo gyali 7 obuyambi n'obusala kakati ate obuyambi wagenda n'obusala kati gwe ng'oyagala munnange olowooza bandibadde babeerawo batya nga obuyambi obusaze addition ku ekyo nolaba nga tofuddeeyo kozi waliwo wempidde ogamba nti nno wagezaako okubanga oyagala olabirira omwana wo omulenzi oyo omuweerere naye nti ssente zasigala muki sente zasigala
mu Ministry of Youth and Children Affairs. Naye byonna byagenda okutuuka eyo nga lwaki wetosobola kwata abaana n'oba nga ate otandika okubalabirira ng'omuntu. Wali weetagisa ssente ate kusooka kuziisa mu ministry ng'ekyokukola wali okimanya abaana gye basomera omanyiyo n'ebirala n'ebiringa ebyo. So olw'omu nnyinza okuwolerezaako ku baana bano oba naawe pasa nsobola okuwoleza kubanga oli musajja wange nnyo oli wange waawano wa ku kido oba nze ow'oku kidoowo oli wange sobola kuvaamu nnyo era abaana yadde mala n'enkubuulira ensobi zo naye abaana mbagamba bannaye oli taata asigala taata wammwe. And actually you are lucky to have a dad, you are lucky to have fe abamu tetubalina bataata baffe naye mwe mulina omukisa. Actually abaana mwe mwandibadde muyunga n'oluganda olusingawo, mwe mwandibadde muyuddamu okuyunga ka relationship k'abazadde bammwe abo mwandibadde mukakwatirira ne mugamba taata dolwini oba taata akoze bubi gwe tomukola ate bubi. Abazadde basobya. Actually Pastor Bugingo ali influenced. Pastor Bugingo byonna byakola tali yekka, ali influenced by makula and by mizimu. Kubanga ne Bible yogera nti abasajja bakatonda abo bakola ki? Sitani alumba nnyo abantu abo. Kati Pastor Bugingo is possessed just. Aina mu mizimu gye gyamulumba. Musabire ate nga yemumunoonya. Mumukubire kase mumubuuze kati ng'ekyo ekintu ky'amasasi agamutuukako. Okugenda omulaba tekyetagisa naye ate omukubira akasimu waakiri bwe mbanga mwakuba akasimu that is good, bwe mbanga mwasiikira gye mwali that is bad. Kubanga ate era sisuubira nti singa Pastor Bugingo oyo akeera n'afa, God forbid, akyogerako si yakireeta, Pastor Bugingo akeera n'afa ne bamuteeka wali mu ssanduuke, sisuubira nti temugendayo mulaba, sisuubira nti munaabeera gye munaabeere n'amayumba eyo I mean ekajjansi olunaku ne luziba abantu fene tukuŋŋaana wali Kanani ne tukungubaga ne tumutwala n'amayumba ne tukuŋŋaamwe nga muli eyo ne tukeera ne tumutwala Masaka ne tumuziika nga mwe muli eyo. Nkakasa nti era mujja kujja kati mubanga munajja ku mulambo gwe, lwaki mulinda kujja ku mulambo gwe? Mujje kati pastor mumulabire yakaabye. Organizing a meeting somewhere. If you don't want to meet him at home, if you don't want to meet him at church, you can organize and meet him somewhere. Or either pastor, you can initiate it. You can initiate. Ogambe bana bange njagala basinkana byonna ebyaliwo, but you can meet them, you can meet your children. The boy, the youngest, ali akuze kati wagambe ali 10 years. Omwana wa 10 years mu Uganda ensoma ennaku zino aba ali mu P7 oba P6. Kitegeeza nti ategeera era bwe baba mugaye nti taata wayagala kusinkana era akkiriza. If you don't want to meet their mom, it is okay, but you can meet your children. You can talk to them. Abaana obo manyi nti wabasobya wateekawo embeera era gwenyina embeera gwoba ogitereeza. Bano abaana okukunoonya nabo baagala kusooka kulaba kiki otaddewo gwe nga gwe taata waabwe, gwe nga gwe otaddewo ekiraga nti no ekisooka nti oli sorry, ekyokuli nti olidde okwogera nabo. Kati bw'obagga totaddewo mbeera naye gwe oyagala basinze gye basinzira bajje nga wano wabagoba n'ekisubi ku liiso, wabagoba ku TV bubi nnyo, omuwala wamugoba bubi nnyo, ku graduation ye tewagenda, mama bwe amwisanga ekyonzira n'oleka n'omukazi omulala n'amuvuma bubi nnyo, ate gweoyagala abaana bajje nga bafukamira. Nedda enjuyi zombi zikwatire wamu. Kati mu kino nze nga mugatta enjuyi zonna zikwatire wamu. Mama Teddy kendeza obusungu. Mama Teddy nakulabye akatambike nabye akatambula nga ogamba nti gwe gy'oli oli musanyufu, kendeza ku busungu mama, kendeza ne ku muliro, kendeza ne ku bigambo. Mama Teddy omanyi asanyusa abeera ize ebintu bimutomera naye bambi omukazi oyo bambi is one of the greatest women mu Kampala wano. Abakazi abasigala nga banywedde, abasikazi abasigala nga bagumye, she's one of them. Oyo mukazi si wa kusaaga, she's one of them. Oyo mukazi ali solid mugumu. Mama Teddy oli solid. Omuyaga gonna ogwo gwafuumuuka naye nawe osigala nga oli w'amaanyi, oli solid era gwe nkusigala nkutendereza nkugirako n'enkufiira. Anyway, but Mama Teddy nabya akatambi ng'ogamba abaana nze ndi mama w'abayinginiya era ndi happy mama w'abayinginiya. Naye mama w'abayinginiya ne Pastor Bugingo alinako contribution ku bayinginiya abo ababiri. Omanyi bawala b'oyo omukyala basoma bwa yinginiya ssebo, ate n'omu yabusomera nabweru wa ggwanga n'akomawo n'afuna omulimu
Is it Ministry of what? Omwana yasula Ministry of ICT, something like that. Ndowooza alabika Ministry of ICT. Nesebo mama Pastor Teddy Bujingo Naluswa. Abaana abo pastor ayinako etoffaali. Pastor Bujingo ayinako etoffaali ku bwa engineer bwabwe. Ekisooka ayinako etoffaali mu kubazaala ne mu kubakuza. Bino ebyammwe byatandika okubaawo wano just emyaka 7 egiyise. Naye kakati omuwala olidde olina omukulu n'emyaka 33 kuba lulina bulya pastor amulangira ku mazaalibwa ga Kabaka. Kati naawe wezeza emyaka 3. Kabaka we yaweza emyaka 3. Kati ndowooza giyiseewo emeka 2 kale alabika alinga 32. Naye okwawukana kwammwe kwatandika wano mu 19 around there. Kitegeeza nti emyaka giringa 7 kale 7 gye mumaze nga mwawukanye. Kakati ebiseera by'emabega byonna pastor yali alabirira abaana bano. Kati kitegeeza Doreen ku myaka 25 gyakoma okufuna support ya taata naye egisooka okuva wansi ku 0 age paka ku myaka 25 wali ofuna support ya daddy. Pastor Bujingo was there for you. So totekawo kibeera. I know you were hurt, mwalumizibwa, mwakosebwa, public judgment yali y'amaanyi gye muli, erinnya lyammwe lyaloneka gye mukolera, gye mwafumbirwa, gye wafumbirwa ne banno. But of course ebintu bimala ne bitereera, bimala ne bidda ku mulamwa. Bujingo will never change. Bujingo will be your dad forever. Niwe munafuna tata wawa, niwe munafuna Katonda tata wa mugulu, but the earthly father is the Aloysius Bujingo, my pastor. So mugende eyo mumulabe. Siraba nsonga lwaki pastor talaba baana. Actually kinema okutegeera. Pastor bunako complaining. Vayo public ojigambe nti Musumba Teddy yakuma abaana bo. Tujera kuna cyo kukirwanako. Era pastor bono kyogera bo bati kuba oli mugamba gasiraba baana siraba baana naye ate totubulira gye kigwera. Tolaba baana, what is the problem? Kubanga oyinza kwa tolaba baana nga the problem ye gwata genda kubana nyaje bali. No, tell us. Owa tolaba baana, what is the problem? Tolaba baana kyogere in details ensi ekitegeere why lwaki tolaba baana. Ekyo kyolemye okubanga oyogera kasanga uya ayitawo nkasoolya kadenge ye soka dayitawo esagule kubo dene ya feri ya Richard neyitawo manyi bali kyosalangi ne bagiza mu black pastor mujoza dunia. Naye ekintu ekyobutalaba baana nze ngamba soka ensoji buulire kubanga osalawo ubire tamawulire buli ekibaawo. So you can come up era otugambe nti banange siraba baana bange mama Teddy yangana okusala eri ekajjansi. Ekyo tukitegeere. Bitunaba tutegeere ekyo then nga abasajja bakulu tujja kuyiiya tulabe kiki tusobola okukolera mama Teddy kubanga ekyo aba akoze bubi. Mama Teddy awo nedde oba okoze bubi. Oba okoze bubi nnyo. Paso boy no mukiriza naba ku baana be. Bali baana basigala babe ate ne giyagana ati yafunayo baana. Omusajja awuli yagala kulaba baana. Sajja agambe nti nolya Christmas mukaaga. Gatulabye baana bo kintu ekyo kiruma nnyo. Daga omwana ngo bakati bamuteekamu biki. Ate nga ekintu ekyo nakyo kituufu. Abazaidde abakyala abaana mubeera nabo ne mubagamba ebigambo ebibi ne mukonjera bataata. Kati nga tata Bujingo oyo ne mumwogerako. Nengo owulira Bujingo yandibadde abaana abalabirira. Ne pastor kyobokola ekirungi sente ogirina. Ana wale agambe nti sente njirina esobola okulabira abaana bange baweerera naye abaana siina mukisa. Kati ekyo kyangu nnyo pastor katukuyambe. Nze neeyambisa akasente okampe nkatwale nkaweeyo ku school fees w'abaana nzetegera abaana gye basomera njaka bankinga. Oba si ekyo bw'oba oyagala kumitinga abaana ng'oyagala kumitinga Doreen, oyagala kumitinga nalode bamuyitani Favor, oyagala kumitinga Favor, oyagala kumitinga n'oyo omulala then Miracle. Kyangu mpa sente nze nkukolere meeting y'abo abaana. Actually nze sagala sente nyingi nnyo
njagala sente za njagala just emitwalo 10 ndabe ebyokulya yabatwa na kifo kya bei mpaka kadeka sente kamu akadeka sente kamu nze nja kugenda ku kajja kunyambako soke mvuge motoka yange ngende kajjansi njogene ne mama mugambe tumi pastor ameetinga abaana bano ile open place watali kintu kiba kigira watali kamera watali chichi ngende oba ku Sheraton oba ku Serena nsasule dina oba tuna meetinga mu dina actually nze nja kukola bukozi gwa kubategekera nze mbavemu but jasigalawe bweru eno nga nenze security for abana kubanze bamvazi bakonze bana balese Dorini manyi mukazi ayine motoka yevuga noli mulana ayine motoka yevuga bona manyi bevuga okujja kono omulenzi yatevuga naye ate n'omulenzi wamulekerayo pulimeri gyolekera mami simanyi oba ekyagirina naye era still nja kusobola okuba nga mbateekateeka mbaleete mbakutuuseeko nja kupangisa ku Sheraton dinner oba lunch having a lunch nze sijja kubaamu naye having a lunch nabo mwogere daddy to children eyo gye bayita daddy children talk ojajja organizinga nze nekwasa ebyo byogenda ku social media tebigenda kuyamba I'm telling you bwoba uli yagala ku meeting abaana nga tosobola kubeekubira kwanza nkuwadde option esooka gwe wennyini you can initiate option ziri 3 gwe wennyini kwate simu abaana bano bakubire basabe oba meeting kubiri omu ku omu bajja kwate simu zo kuba gwe taata waabwe era bajja kuwa obudde bakuwulirize tewali mwana atajja kuwuliriza ne mmira ku omuto ow'emyaka 10 ajja kuwuliriza waba ayina essimu bonna basatu yogera nabo ofune response yaabwe ekyo ekiba kiganye kubira maama Teddy yennyini omugambe nsaba kwogerako n'abaana bange nsaba obampeeko njogereko nabo mama Teddy tajja kugaana nze nkimanyi mama Teddy mukazi mulokole tajja kugaana ekyo nakyo ekinaba kiremye abaana mbwe bennyini kati eno message egenda eri mmwe mmwe bennyini mukwate essimu mukubire taata wammwe mumugambe muzeeyi kiki tukulaba ku simu oyayaana ku TikTok ku social media kiki obadde olwini gwe omukulu kwate essimu okube muzeeyi mugamba muzeeyi ahanga tuyagala kiyagala tusinkana organize tuwa amafuta tujje muzeeyi bujingo nze manyi ikana afford amafuta oba bonna buli omu amuyira mu kakadde bazivuge bajje wono obo bagambye basinkane eyo option number 3 option number 4 kwata akade ka sente kamwaka ye Martin Chimbawa ebisigadde bino n'osiima madda onoosiima omaliriza Martin Chimbawa itajja okukola ajja kugenda bugenza ayogenda abaana bano ne mama waabwe amala agende ku Sheraton oba ku Serena awa booking lunch pastor je tojja na lidika tojja na biki tojja na kamera jangu weka otuule osinkana abaana mwogere ebyammwe mumale abaana bafune security yaabwe bazzayo waka oba yo kyenye n'okubookya kwata $5,000 z'odde olwini kwata $5,000 z'oli omulala kwata $5,000 z'oli omulala kwata n'omuto muweyo $2,000 baweyo ne $7 bagambye zimutwalire musumba Teddy bera wanjawulo bera ine pasa nawe pasa ngate gwe nkumanyi nga masinale nga sinia wange obo buntu okulema butya kisa sente ogirina sasa nyamu kwata sente obutukunganjana mu Pentagon kwata milioni nga 10 ogamezi no zite kokugwanga abana bange embalabi changu nnyo changu bakulire ebirabo kwata ogenda kwata milioni 3 gula bilioni 5 gula kaundo jwatire doli no bana ajigana mugaye mwana wange nabasobya naye munsonyiwe these girls they will understand no abo bayinza n'okubanga bali eyo nga gwe tomanyi naye nga bakazi batu bali balinze taata waabwe lwali communication taata waabwe gyali kola balinze kulya kigambo kya taata kinava mu taata waabwe naye gwe nga munange oli eno olowooza ate nabo eri bakunyiga naye nga nabo bagamba taata katukulinde ekigambo ky'onoyogera kye tunaagenda nakyo ekigambo ky'onoyogera kye tunaagenda nakyo kakati taata tolinda abaana kujja kugamba mbu ate taata tuzze ate taata nedda ekintu kyangu nnyo gwe situka abaana initiate omwana oyo mulenzi omuto mumukulizemu mbeera nti taata we gyali bannaye jjukira oyo mwana wa bulenzi temumukuzanga mumugamba mbu taata we yafuuka ki era leero pasita mbadde kusaidiyo nnyo pasita mbadde kusaidiyo nnyo naye wali kewatugambyemu akamakulu ak'obutazaala kati naawe makula naye kanzijeko gy'oli
bw'obanga gw'ogaana omusajja ono okulaba abaana be jjukira wali kitundu ky'amaanyi nnyo mu bantu bano okwawukana era n'abaana bano obutala kitaabe wakola nnyo abaana bano wabasindiikiriza nga bakyakola ku salt media wabasindiikiriza n'oteekawo embeera ey'amaanyi omuwala oyo n'omulemesa okubaako kyakola ku solo tyawo n'olangira mamaabwe nga bwayambala emivumba nga bayambala ebiki kakati obanga okiinamu omukono nga toyagala abaana bano nga naye Bujinga alaba owuwo oyo gwe yabbalamu n'erinnya lye Niyonzimana kakati obanga omwana wo obanga Bujinga alaba Niyonzimana lwaki tomukkiriza naye nalaba abaana be kuba nkimanyi okimanyi era okina omusajja atukukabira amaziga ku kituuti lwaki tomukola arrangement ne mulaba abaana lwaki tomugamba abaana kukwata essimu bakubire mutulage nga mukubira abaana wabona guddeyo nayo n'ofumbafumba omusajja n'omuwunzawunza oba omuwunyisa muki musajja tuwamala okuwunyaamu agenda okujja no nga tategeera agenda okujja no kati Bujinga okulevo gy'oliko oyinza okuddawo okabira abaana nga ekyokukola okimanyi ekyokukola okimanyi abaana bewazaala bewakuza bewateekamu essente zo oyinza oba no nga kulasiti totaddeemu kubanga obadde weyawukana ne mamaabo naye njagala nkugambe musajja njagala nkugambe abaana kyangu nnyo okubalaba abaana balwabe abaana tolinda bantu bakulabira tolinda baana kukugamba mbu ate taata watukola ki ate taata nedda this thing is simple and simple kyangu nnyo ate era kyangu abakadde b'okukanisa ab'oku church kyogamba mwe temusobola kwogeraganya na mama Teddy church eyo teriimu bakadde bakanisa eyo church teriimu elders of the church ba elders of the church mwerabira roles zammwe mwerabira emigaso gyammwe mwerabira obubaka bwammwe Katonda bwe yabateekako mwerabira nze njagala kumanya mwerabira kye mulina okukola mulina okusabira church mulina buli kaseera okusabiranga omusumba mulina kaseera okusabiranga omusumba wammwe n'atagwa mu bikemo n'atagwa mu ki n'atagwa mu bintuntu ebintu ebiyinza okumuggyako n'ebiringa ebyo kati mwaba elders bakala ne mukola ki ba elders bamuzeeyi abakadde b'ekkanisa what do you do ebino nga mubiraba ebigenda mu maaso ajja ate mmwe nammwe era mbalinnyisa bwereere a lot has been happening nga muli awo church eringa etalina baki etalina mulamwa etalina mulamwa church ebadde waawo ebintu bikolebwa pasa avuluga kino avuluga kiri ayogera kino ayogera kiri naye nga mwe muli abakadde b'ekkanisa kakati abakadde b'ekkanisa mbadde mbalenya naye emmala neŋŋamba naye ate kakati bano abakadde b'ekkanisa ya Bujingo nga nabo tebategeerekeka ebyo byonna bikingo byayogera ate sikyetaaga kino mumpeeyo kino seetaaga kiri mumpeeyo kino ng'ate nga weebali ng'ensolaba nga nnyinza okuba nga ntawanira bwereere naye ate nga bayibuli eboogerako nnyo basajja mmwe ne bakyala mmwe boogera mu 1 Timothy oba Timoseewo ekisooka okutandika n'owokusatu ogamba olunyolo lwokusatu n'essula esooka ayimini essula esooka olunyolo lwokusatu ogamba kyesigwa ekigambo kyo nti omuntu bw'ayagalanga nnyo obulabirizi yeegomba omulimu omulungi kale mulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunoonyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu atatamiira ate omwegendereza omukwata mpola ayaniriza abagenyi abatayombeera ku mwenge naye nga lwero si oyo eyakakyuka alemenga okwekulumbazanga amale era nate kimugwanira okubeeranga n'okutegeezebwa okulungi eri abo ab'ebweru alemenga kugwa mu kuvumibwa ne mu kukyamibwa kwa sitaani oyo omusajja Katonda ng'ayambibwako baani mmwe abakadde b'ekkanisa mmwe mumuyamba alemenga kugwa mu mbi za sitaani n'okuba nga ate avumibwa kakati mmwe mbuuliza nti bannange emigaso gyammwe mugikola ddi mu abakadde b'ekkanisa ya Bujingo where are you elders of the church where are you elders of the church what do you do mwe mulaba bino bina bigenda mu maaso what do you do as the elders of the church okuyamba n'omusumba bambi kubanga omusumba akola omulimu gw'amaanyi okubasabira okubeera okubasiibira
okubeerawo kulwammwe n'okukola ebintu ebyetaagisa mu ebitasobola kubanga ate mukola ki bitasobola kubanga mwekolera kubanga abasumba be basinga okubanga bakola emirimu egy'amaanyi naddala eri obulamu bwammwe kati mugwammwe gwakubasabira kubanga nabo babaira babasabira so pastor njagala kubanga emboozi eno ngivaako naye nga nkugamba nti message yo twagirabye ne giwagambye Susan twagirabye naye ekya Susan ye yetereza oba tagenda kuzaala naye atubuulire bwobanga maama makula tojja kuzaala era pastor naye mutegeeza aleme kwononerako nnyo musimbi era muwe mwaganya asobole okubanga asinkana abaana be kubanga kyazuuliddwa nti oli kitundu kinene nnyo kulwaki pastor laba abaana kubanga osobola naye mubulire tosobola namuwabula sosa bino byemugambye tosobola nabbi mugamba bikola naawe pastor bino byenjogedde wano obisobolera ddala teweetagisa muwi w'amagezi ku kyo keera ku makya vuga motoka genda ekitende yingira gali gakyali makaago yingira bagambe nze kukyala sina kindi kubira mama Teddy simu ajja nakutegekera mama Teddy ajja kutegekera ekyemisana ajja kufumbira ukingo omugenyi olaba abaana bajja kuba wote bajja kuba wategedde ku meeting yammwe ota ne makula tomugamba okumanya nga kino ekintu kikulu nnyo osobola ogenda nga ne makula tomugambye kwa makula yakuwunza dda omusajja tubakugulika kati okuwala ekintu ekyo kuba wanamanya nti gyogenda ayinza era okuddamu na frustrating okugenda okwo gwegenda wekanga tomugambye ne driver tomutwala gobe nangaze wano kulanchawa itambuyisi paka kajansi paka kitende olabe abaana era nko kakasa eyo meeting tejja kubako n'omuntu n'omu agitegeera meeting yamwe ejja kubeera safe and secure no one not at all tewajja kubawo n'omu akolaki ategeera ku meeting eyo so don't waste our time don't waste our data don't cry on social media don't cry ojja kuswala oli musajja toswala so situka olunaku lumu genda olabe abaana bo abaana bajja basangawo Teddy n'abaana benshi manyi they want to see you naye mama Teddy kanze mama waba engineer ndi happy mama Teddy gwe so mama waba engineer gyali akulinze ali happy ba engineer nabo gye bali kera ku makya genda tosuubira abaana kukera ku makya kujja Kanani kula Kanani wabagobayo tosuubira abaana kujja Namayumba tebasobola kujja eri wa makula kati gwe wa makabiri gwe semaka gwe abana basoka bagende wa mujja wa mama we no please ate abana bayo ku respect nawe better serious pastor don't waste our time ate genda olaba abana bo gwenyini toyetaga na gama muntu ina toyetaga na bita no social media ne ro balabe totugamba kwanga bali bana bo ensobi gwaze kola you messed up katoma anti go amesinga up genda ogwetereze mugenda okwetereza omayibyo yino kubanga alikola ki okola beef organic bebana fe utambula nabo era bakujjukiza nti bajjanjaba endwadde zonna zonna esombuwa bana Uganda njagala nkutegeeze nti gwe munange oyina enjatika mu bigere oyina ezo agamaga bagaita amaga oyina amaga oba oyina okusiyibwa mu bigere na bivunze toddamu kuba na bizibu bwe bityo ojja kuswalira bwerere ogenda ku muzikiti okusaala kyokka musalira mu bigere naye abakula bonna balaba ebigere nabiyatise biwunya ebintu bikutabuseko nedda genda bannaffe aba beef organic balina eddagala eryo olina akafuba kebaita katibbi ako kakulemerako sina kindi kaawona naye nga wasigaza enkovu wasigaza amabwa ku kifuba wano owulira obuzito obw'amaanyi gendayo bajja kubanga ateera bakuba bakujjanjaba oyina endwadde ez'enjawulo mu mubiri ogwo oyina omusaayi ofuna omusaayi mutono bleedinga oyina nozo bano abaana aba bleeding ennyindo obeerawo nga bebasengina ozuuka oli musaba kyamusaayi ebintu ebinabina banaffe aba beef organic bajja kujjanjaba olumizibwa ennyingo z'amagumba toli mukadde mbo oba bulwadde bwa kikadde naye amagumba agakuluma okwekutula amagumba gemeketa tolina biyungiro bulungi amagumba go manafu newegira boti onunka newekwanako newoliwa bakonyeko okusindika ogwa buguyeri oli munafu mu mubiri amagumba go simanywevu tolina kalisha mwamala ja kutegeza nti banaffe aba beef organic
basangibwa awo Mengo era unobo tuse ku Beaver House awo ku Ham Mukasa Road ngambi Ham Mukasa Road eri wano nga ku koti y'Emmengo abamanyi koti y'Emmengo ekyo kikubo kiriko abakyala batunda omwenge omuganda side wano waliwo amaka ga Uganda Telecom ate side wano waliwo nyumba y'ekika so batundawo ne omwenge omuganda awo side wagulu atekawo bondi y'amaloka n'eryo kuba eryo bw'otambuliramu ojatuuka ku kizimbe kiriko Beaver Organic kiri mu langi za kiragala kirikendabiramu era ojja bw'okiraba n'ekigambo kyekyo nti Beaver Organic kakati tokabire eyo jangu ogende maso kubanga ate ojjanjabwa ne oba oli ku BBS ekizimbe ekyobeera okiraba kye kisukulumyemu mu binnamu ekizimbe kiri manje za kiragala ajja kubanga abasawo we bali bakujjanjaba ate ebitundu by'eggwanga ewala yonna gye bali bazze kubanga abajjanjabye Masaka gye bali Embala gye bali Luweero gye bali Lugazi gye bali Kayunga gye bali Ejjinja eno mu Busoga gye bali n'ebitundu byonna ebirala by'eggwanga ate okumanya ebisinga okuba ku namba z'essimu z'olaba ezo essimu z'olaba Dr. Senjobe mwenyini yazikwata bw'oba okubye ku ssimu eyo yennyini ojja kubanga omufuna essimu agikwate omunyonyole obuzibu bwo asobola okubanga atakubula ekyo ky'oba olina okukola osobola okubanga ate ojjanjabwa bulungi nnyo era osobola okubanga owona tofa na kirwadde era Dr. Senjobe tukwebaza webale nnyo genda maaso okubanga ate ojjanjabye abantu baffe mu ndwadde ezibadde zibafukidde akayinja mu ngatto. Endwadde ezikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs. Zikwata ensigo, ne zikwata akawago, ne zikwata n'oluseko olufulumya omusulo. UTIs zino kyeki zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli, Escherichia coli. Kano kabeera ku surfaces enkyafu kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina. Ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo. Kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira. Abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTIs zino. Obulwadde buno bwa UTI bw'otabujjanjaba busobola okukuleetera okwonoona nerves ez'ebitundu ebyekyama ne sensation yaabyo neefa ate busobola okwonoona ensigo n'osanga ng'ensigo zo tezikyasobola kufunctioninga bulungi. Funa akadde okyaleko ku Beaver Organic and Naturals Products tujja kuyamba. Banaffe aba earth engineers bano basangibwa Wandegeya naye nga bo bakugu nnyo mu bintu bino ebya teknologiya bituyambyeko okutugobera ababbi. Balina gate eza technology eyeggula yokka nga okwesa remote bino bitubadde nga tutuuka n'okuba engombe ne ba neighbors bano ne bamanya nti segundi akomyewo kati banaffe bo kye bakola bakuwa balina akantu ke baleese bakateeka ku gate yo kali awo kakuyambako gate neggulwawo mu ngeri eri automatic ne bakuwa ka remote ne bakuwa epesa gwe wenyigira wekaweka oluggi ne luggulawo. Bino bitubadde nga tukomawo abantu ne babeera nga bakulinza ababbi bakulinze ku gate okubba balinda oli ku gate olinda kati nkyateredde tokyalindirisa mubbi ku gate olutuuka bwoti woba wakanyiza edda ogulawo. Bino badde ng'ozuukusa abantu mu tulo okomyewo nti gwe Ssemaka weekomeddeyo saa 7 gwakiro saa 8 ebino byonna byangu byateredde jangu bajja kubanga ate bakugulira akantu kakugulira oyingire kubira ntege namba z'essimu ezo zolaba wansi awo ajja kubanga ate mukwatagana bulungi era ojja kubanga omufuna asangibwa Wandegeya office weziri ez'abanaffe aba earth engineers ojja kuba omufuna era asobola okubanga ate akwasaganya bulungi nnyo nyini ddala. Nja kusembya abanafe aba Dream Restaurant basangibwa Wandegeya bakugu nnyo mututusako ebyokulya enjala bebeera ekulumye tofa njala tofa na bulamu genda abo obugenzi bakutegekera ebyokulya balina ebyokulya ebirungi balina ekyemisana balina ekyeggulo balina ekyenkya balina oluwombo balina breakfast ennungi ennyo ate nga bakola ne delivery. Kale gwe munnange obanga oli mu bitundu ebinaanye ekibuga wano osobola okubanga okuba ku namba y'essimu wansi awo bajja kubanga bakwata era bakukolere ka delivery goye ordaringa kiki kyoyagala awo ka delivery kakubeera kakutuukako. Kyensobola okubanga nkugamba naye nga tofa na njala tofa na kintu ate onoonye emmere mu Kampala n'emmere genda kwali ku Dream Restaurant. Abantu abasinga mu Kampala bonna balya ku Dream Restaurant awe Wandegeya ate ziri mu parking weri nnungi nnyo waliwo abaana bakuyamba kwali ku parkinga ate ne weziri wenyini wali ziri watuufu kubanga waliwo eno eri ku Biashara Road katale ke Wandegeya nga bakola bagamba kubo gakutwala gakusola ku Dream Restaurant ate bw'oba ovudde eri ku Equity Bank waliwo Dream Restaurant era naye eri awo bw'oba oyise no mu bitaala by'e Wandegeya olukyamako Aji Kasule Mall no parking awo ojja kubanga oli Dream Restaurant kyekizimbe ekiddako awo. So
buli kintu bakitegese bulungi nnyo era weekiri nze era nga mmwe abakasitoma baffe tubebaza abasobodde okugendayo ne mulyayo ekyemisana oba ekyenkyo oba ekyeggulo oba breakfast. Kale nammwe abalina emikolo mbakubiriza okunkubirako ku 07048373 nkubirako ng'olina omukolo kwanjula kuyingira kukyala mbaga graduation n'ebiringa ebyo nja kubanga nkola bulungi omukolo gwo ate gujja kunyuma ate naawe nannyini ogunyumirwe ebitagambika. So jangu tukolegane, jangu nkubuulire omukolo gutambula gutya kiki ekibiriwo kyekibeera wano ebyemengo babigula wano ebiringa ebyo omukolo gujja kunyuma era gujja kuba mulungi nnyo nyini ddala. Ennimi zonna tuzikola yonna tutambulayo abasobodde tugezaako batulabye. Kale nja basaba kusubscribe